twakuba ekintu kyaffe ne Ssuuna baatuteekako nnyo ebya prepinga biki naye byatulema naye nga bwe tusesenkana mu studio toyinza kumanya nti tetwakoze ekyo era ne mugamba Ssuuna Ben olunaku lwe balitwawula nange lwerireka media era bwe bajja ne banzijako Ssuuna Ben media nojesonyiwa ne mbagamba bane mututte Ssuuna Ben naye munkoze bubi wakiri muntwale eri akawungeezi gyakola ki gyali tukole babiri naye bano bemumpadde sijja kusobola kukola nabo tetukwatagana mwali mwategeregana ne bankaka ne banga nja kukola nabo lwampaka ne ngamba mu mutima gwange tisoke kumbe tebamanye nti nze nakwowadda naye nali nga nkola lwa Ssuuna Ben nga Ssuuna Ben bwe ngenda ate namulekeraani ye programu egenda kufa ejja mumenya naye kasabe nalaba nga bamutadde eri mu Washington Ben nga basi yawangala ne Ssuuna Ben nga mutandika omugendo ogwo ogw'okufuuka ab'amaanyi osobola tusigira kifaananyi kyera omulabi Ssuuna Ben ye muntu atya kuba ennaku zino be bantu abamu aboogerwako Ssuuna Ben muntu ali creative nnyo ate bw'oba nejjooko gy'oleese Ssuuna Ben agibaka mangu ate n'agyanukula ng'eringa gye mwakoze practice naye ekitegeera ekirala ebbanga lye namala ne Ssuuna Ben saamulabako ng'anyiize nga twali twakwatagana nze ndwawo okunyiiga ate ne benyiiga oyinza obutamanya ne Ssuuna Ben saamulabako ng'akoze ekyo ng'anyiize ate yali ampa respect Ssuuna awa abantu ekitiibwa era ekyo kijja muwangaaza nnyo Ssuuna omanyi buli lwowa respect omuntu ng'akusingako obukulu emyaka oba nga ne leva akusingako ate weeyongera okubeera owettutumu ate n'obuwangaazi abantu abamu bw'abanga akozeeko erinnya kati nga Ssuuna Ben watuuse omuntu okujjuza ekisaawe nga toyina bayimbi nga kamiliyoni nga baani n'okijjuza bujjuza nga goli Ssuuna n'embazira ttone olaba nga basajja b'amaanyi naye bw'olaba nga akuwa respect omanya nti future yegenda kubeera nnungi amatu abasinga naddala emyaka gyammwe muyigenga okuwa abantu respect toyina kyovaako naye olina kyofunamu kinene nnyo Katonda akuwa obuwangaazi ate nettutumo likola ki ettutumo lyeyongera nga tumaliriza sofa biki byomisinga ku Ssuuna Ben media wagitayiya yagisigalamu era bw'oba omulaba future ye eri wakuba abantu bamwogera bagamba ebintu byakola tebigenda kuwangaala ekibalimba ebintu byakola bijja kuwangaala kyemumisingako nti twakolanga programu n'enyuma nga tuyiya kuba twayiya ebintu bingi naye omujamayika ne tumukola nga avaayo ne tuyiya omutaputa netutaputa ennimi zonna nga twogera ennimi zonna naye ng'akikuba bulungi Kai's moment Kaibanda skits nyingi nnyo ze nakolanga kati tetusobola kukola na muntu mulala yenna era bwe mwamuzijjako nange bwe mumba munzijjeko ebyo biba bikoze eki nempulira nga media entamye ekoze eki entamye naye nemanya nti Mukama ye bw'ati bwakola ebintu asobola okukutamisa kiri osobola okujja eno gyakola ki kuba kati nze nkiwuliramu emirembe era abali mu media kati mbawa respect era mbasabira era kwaniriza obulamu bugamba ki obulamu bulungi owangalirawo ennaku zino mpangalira nansane wange mu nsumbi batugamba twabifuna nga rumors media wajesonyiwa wafuuka pastor media nagiwumuza era njagala kusiibula bannayuganda mu butongole kuba bampagidde ebbanga ddene nnyo banjagadde nenjagala basiibula mu butongole nga media ate mbakane n'ogw'okuweereza Mukama manyize buli manye ebiro ti bino ebiro byakukola kino bwe nali omujaasi wa NRA ebiro byatuuka neŋŋamba kati nkangende mpeereze Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja ne muweereza ebbanga lye namuweereza ekyo nakyo nenkita nengezaako nenkolako awalala gye mbadde
bwenkoze gye mbadde nendaba ekiseera nga kiweddeyo ekyokukozesebwa n'omwana w'omuntu kaibandaddako wano katono tufune neŋŋamba kati kaŋŋende mukama yabankozesa nkolere mukama era nensoma diploma nenjimala ndi ku diguri naye omwaka ogujja ngenda kuba nga ngimaliriza awo ntandika okuweereza mukama mu bujjuvu. Bino ebintu by'okuweereza mukama babisoma mbadde mayo oyitibwa oyitibwa naye ku mulembe guno omuntu ayinza okukubuuza nti mpa eddoboozi nga bakuyita ng'akusanze ku kituuti nagamba ndaga ebbaluwa eraga nti oli muweereza wa Katonda n'omuganzi bampita naga ndaga eddoboozi nga bakuyita kati bagamba ekijja omanyi kinyaga bitono ate bayibuli etugaa nti mbere bagezigezi nga ki ng'abaana b'emisota bwe baba nga basaba amabaluwa baluwa gifune ate ne bwebanga bakuyise naye okusoma kirungi nnyo kubanza bingi nnyo byenjiza ate mu kusoma yadde nga mukama yampita era badde ansomesa naye ate ekinsanyusa nti ne gye tusomera bye tusoma byennyini ate nze mba mbimanyi ate sibisomangako okitegeera nti bye tusoma eri era bye mbadde mbuulira mu kanisa endala abamu ne batuuka n'okuntya ne banzijjako n'emizindalo nga balaba enjiri eyanga ate enkambwe ennyo tebagiwuliranga nako. So you have been a pastor, but the pastor ng'oli mu media ng'osumba wa nali ndokoka mukama namugamba njagala kubeera musumba bw'oba ondokola ng'oyagala okundokola oluvannyuma lwa CBS okuddako. Walokokera wa era mwaka ki? Nalokoka 2012 nakusomeza 25 mu church ya Pastor Serwadda mu Ndeeba. Mu bye nakola awo bwe nalabira Katonda CBS okuddako awo nalaba amaanyi ga Katonda era neŋŋamba mukama bino byonna byokoze obikoze ng'olina kyoyagala era nkitegedde naye nkwegayiridde sisobola kulokoka ndokoka ensula ntya nga simyedde ku kabbiya sisobola nga mukama sisobola kwebaka nga simyedde kabbiya nga simyedde kasigala sisobola kwebaka mukama nvaako naye bw'ogamba nga gondokodde ng'ondokola nga gondokodde sina buzibu kasito nzija ku mwenge nonzija kusigala n'ekitanda kyange ekiri awo mu ddwaliro ennamirembe nesiddamu kukyebakako awo ndokola ne bw'ogamba kati kati wabivaako byonna nabivaako. Wasigaza kukozesa kikajwisi akabizi kokka bwenfuna ekigodo ky'embizi siyagala kumanya oba nywereddeko kaziire oba nywereddeko mujaja oba nywereddeko mululuuza kasiteeba mbizi embizi tebagirokoka kubanga eri musula ey'olubereberye olunyiri olw'24. Katonda yamala okutonda ebintu byonna byonna n'agamba tutonde tuleete ekirina obulamu mu ngeri yakyo ebyewalula ente mu ngeri yaazo n'ensolo y'ensi mu ngeri yaazo kyovula embizi bagiyita akasolo k'eggwanga nsolo ya nsi era ne gavumenti ya Uganda obutateeka mbizi ku ssente kimenya amateeka agiteeka ku ssente ati gye baatonda ng'ensolo y'ensi kiri mu bayibuli Katonda abasiraamu bajja kunyigira ate bwe Katonda si yabatonda abatonda naye tebakikkiririza bwe bagiteeka mu lyato lya Nuuwa abasiraamu tebaalimu bagambe ffe tetwaliyo baalimu mu lyato lya Nuuwa lwaki tebaagana ddirinnya nti mulimu embizi ebyo just feeling zaffe nga bwe tulowooza naye Katonda eri kyatwagaza kirala nnyo takwagaza butalya mbizi no omusiraamu naye olibanga embizi bw'ogiraba oyiwawa ogikupamu amayinja naye nga toyagala musiraamu munno nga toyagala neyibawo ejjana togenda giyingira nkulayirira nga ntya Katonda Katonda takwagala lwakuba nti tolya mbizi Katonda yatugamba mbatadde mu nsi muno mwenna mwagalane teyagambako bika by'abantu byoyagala okutegeera n'atonda ebintu byonna abitutera mu nsi nga byonna byakutusanyusa olya kyoyagala tosobola kugamba nti Katonda asobola okukola ekintu ekiri haramu. I already heard that you own a church mboyina church kati sina church nga njijja church ebeera ya Kristo nze ndi muweereza mpeereza buweereza mu church nze ndi mutuma nti bwangamba nti genda ejjini nga ngenda genda mu church y'ejjini nga ngenda eri mu Kitaasa wali ekayumba giyita God of Fresh Ministry Church Golf baruga gwe fowunda era gwe wagitandikawo
oluvannyuma lw'okuva mu media watandikawo kyaki osobola okutandika nayo ng'omutume naawe obeera n'omusumba omutume katonda akutuma genda egindi naye obeera n'omusumba wa naye asigala ku kyaki era kyekitawanya kyaki kati kyaki erina okubeeramu empagi zaayo ebeera n'omusumba ebeera n'omutume ebeera n'ennabbi ebeera n'omusomesa w'ekigambo n'omubuulizi w'enjiri empagi ezi zezikola kyaki tulina amakyaki amanene ennaku zino agalimu abapasita ab'amaanyi pasita Bugembe pasita Bujingo pasita Kayanja pasita ebikyaki gyosobola okugamba nti eno kyaki ekyali ku nnono tenavaako siyinza kukulima nze sinoonyereza ku makyaki nze noonyereza ku kigambo kya Katonda sinoonyeza ku kyaki obeene ebifaananyi obeene amafuta ebeene ekyali ku mulamu nze noonya ekigambo kya Katonda kigamba ki okutegeera naye nze nkubuulidde nti kyaki eyina empagi 5 bwe ziba teziriiwo eyo kyaki zeziriwa ze nkumenyedde nti ebeera nabbi Katonda gwayisaako message ebeera n'omusumba yasumba embiga nebeera n'omusomesa asomesa abantu ekigambo kya Katonda Bayibuli nebeera n'omubulizi w'enjiri yagenda n'abulira enjiri abantu eyo ne bajja muki nebeera n'omutume omutume yasimba ekkanisa bwe baba batandika ekkanisa omutume yakola ki kyekyakuja mu media ekyanzija mu media nze nagaana kisobola kufanga nte kikyotegeeza ente ekaaba mo okuva embalala okuva mu 86 oba mu 65 oba mu 2 oba mu 1801 ente ekaaba mo naguno gwakaba kyagisala nyo le bali gituuse erufula wanno nekaaba nga kabirizi ogenda kulaba ng'ejjambiya bwadduka emisinde era ente tebagenda gira egenda kubeera awo abamawulire bajje nga bagirambula efuke kyabulambuzi naye bagisala lwakuba ekaaba mo omukinja agitatya mo kya bulijjo okitegeera olina okuba nga okyuka okitegeera nze zisobola kukiriza kufiira mu bbaala nazisobola kukiriza kufiira mu ssabo watosobola kukkiriza kufiira mu mawulire kikyotegeeza watosobola kukkiriza kufiira mu mawulire emyaka 55 nkyayagala kipyaki kyenkyayagala okufuna mu media biki byofunyeemu funyemu ki ettutumu nakati buli wempita abantu bavayo ne balingiza okumala emyaka 35 gyemaze mu midi nkyayita abantu nayita mujja mulabeka ibanda wuno ne balingiza abamu twekubye serefi abamu tukole tutya ettutumu ndifunyemu emikwano ntuuse wennaali badde sobola kutuuka nyina omukyala nyina abaana nazimba ekizimbe kyange sula wange sipangisa era awo wembadde nzijja emyaka 25 opangisa sisobola kupangisa oba olinayo akazimbe nyina ekizimbe kyange mwensula olubiri lwange mawulire ebyo byonna mawulire ate CBS FM teweevuma mawulire kyabasa bangi bagavaamu maama taata jjajja bangi bagavaamu bageevuma nti tegaliimu ssente sente mweziri abedda sente zaalimu nakati sente mweziri naye enkwata yaazo ye problem enkwata ya sente kyekizibu omulembe guno abantu temumanyi enkwata ya sente ne bwebanga ntono etya ne bwebanga nnyingi etya bw'obanga tosevinga tosobola kumanya vali ya sente naye sente ne bwebanga ntono etya n'osevingako oba nobaako ate kamba buli olutalo lw'obwavu ng'oyagala okuwona obwavu lubanga bwolaba bwonoogamba nti kakati nembaga ndi mane muje tugende tuyingire ensiko tuyekere Museveni muba mugenze mu kubonaabona kati n'olutalo lw'obwavu olina okwefuula omuyeekera w'obwavu n'ogamba kati nja kusula enjala ennaku ezi nga nywa amazzi ne kakabalagala aka naye sente zembadde ndya nzikoleki okitegere neweesalya noga nti omwaka empisa babeere n'empisa n'okuwa abantu ekitiibwa abantu abo boolaba abawansi buli lwobawo ekitiibwa owangaalira waggulu naye bw'obeeragirako olw'okuba gwe oli wattutumu nnyo okoze ettutumu abantu bali be bakufuula ekyo abantu be bayitayo ku gurawundi nga tebakwogerako ne bakamaabo bakugoba nze ekyampangaza mu midiya nti gurawundi yonna nga nagikwata
ng'abantu bava e Masaka nga Costa bapangisiza Costa nga bazze wano ku CBS kulaba Kayibanda. TV endala nevaayo oba nga radio nga CBS oba BBS nekuwa omulimu wagwana TV nkola kuba TV sinagikolako ate TV si media TV nkola naye nga ate sikola biri bye mbadde nkola ne radio tosobola TV nkola naye nga program zenkola ndala nnyo era nyina program bagita kyusa endowooza nfuna TV nsobola okukola program eyo kuba erimu enjiri erimu ne development naye bino ebyokujja nziremu neesirwaza omusajja omukulu okuze ate n'obuweereza bwennimu ng'omutume wa Katonda sikyasobola kulimba ate mu media bweba tolimbye ebintu tebinyuma olina kulimba kyekizibu ekiri mu media olina okulimbamu kati bwe nga nti ennimi zonna ezoogerwa mu nsi yonna nzimanyi naye nga simanyi mba sikulimba naye nga bwe mbyogera toyinza kukola ki okitegeera kati kyekyo kyekizibu ekyanemesa media neŋŋamba kankole ki kaŋŋende mpereze Mukama nsigaze embizi yange ntegeke wa dipokodde abantu bajje tulye embizi era mbayita mujje nga nnya ku Sande jja etambula wa dipokodde etambula nga nnyo ogw'omukaaga tugenda kubeera ku Royal Garden tugenda jje lya mu linnya lya Yesu kuva ku makya paka